okwata ku Professor Simeon Kayiwa nze yansanga mu kyalo ewaffe tusamba butange enjiri gye yambulira bana kuyondera kabuzeko katono we kati ekikondo okunyooka ekikondo kyennyini naye ng'abantu beerangidde ebisongovu g'osabira nabbi wa bulimba simanya gwe simanya nabbi tate tumutegeera simanya biki byonna byabaddewo lwa ssente singa si ssente tebyandiyogeddwa tebyandibaddewo abantu sirwa ssente dagera obusuulwa lwaki abayimbi mutuuka kweryesa abadde tebategeera dangero mweyo kirifu yabadde n'enkufiira ya ebintu ng'ayimuse bwati nagate kijja soboka tetwadde tetukayanira ssente sente sebo tawulidde mu kigambo mu bigambo n'ebyogera tembadde mu kigambo ssente bwa Fagawu ngala nekagamba nti Fagawu Federation bwerimu ffe abayimbira mu bannabbi b'obulimba nze musumba wange Professor Simeon Kayiwa era ekyo laneke kikyadde kigwa munkubya adogera mukuba kuba nze ndi muntu ate atayina olugezi ekikwata ku Professor Simeon Kayiwa bana kuyondera omuyobbe osigala wange omuyimbi wa gospel woyoola omuntu kyogamba Yesu bwe yajjayo omusipi n'abacapa kyamucaca sebo omuyolerawo era byonna babyogere bavumya abasumba bangi babayogeddeko ebigambo naye gwe kasita okwata Professor Simeon Kayiwa yakuzizza nzi ojja kuwulira akwatira Professor kasita omukwatako dagera akuyoola nze era mbalaba mu kibuga natasobola kulwanirira kitabu toyinza kati goza musumba Kayiwa ayinza kunfuna muki bwe mbasisobola mulwanirira golooza ayinza kunfuna muki ekirala gwe musumba obwo baba basobola omuvuma ne bamuzoola ng'otunula butunuzi gosubya ayinza kufuna muki teka naawe tubeere serious otabuse nnyo sikulabangako ng'otabuse nawe watabuka ku olwo n'ogamba tuweebuuka Dangero kyayogera bw'abanga Peetero yakwata ekitala n'ajjako omusajja okutu wakutwaragana kwata ku Yesu akuzaako okutu kati biri bijja luvannyuma omwana era tasobola kulwanirira kitaawe nga tasobola kulwanirira kitaawe leka naawe ndiki yani okugenda ate mwalabisizza gospel music mwatulabisizza naye era abalinga laneke abali mu kuvoola abasumba baffe ababuulizi b'enjiri baffe ekino nkikutegeeza beddeko nze era mbawulira naye nze musumba owange katugereko mu break awo tugenda okuba nga tutandikira Dangero akuyoola ku Pastor Kayiwa katukomewo tovaawo katika live nze King of TV ina Dangero Busulwa ne Pastor Richard Shadrack kasita okwata ku Professor Simeon Kayiwa nze yansanga mu kyalo ewaffe tusamba butange enjiri gye yambulira Dangero bana kuyondera